kati nina engoma nyingi ennene simanyi yakuba naye kale tujja kutambulira awo. Afandi, obutali butebenkevu mu society kantandike bwe nti kiba kitegeeza ki? Singa ngamba nti gundi wategedde waliwo insecurity mba ntegeezezza ki? Obutali butebenkevu kwe kuba nti omanyi lwaki nkabuuzizza nga tonnajja abantu oluusi bwe twogera ku radio wandiga nti obutali butebenkevu bweyongera olinga nti nze nga sina we naawulidde bayeekera nga sinakuwulira nti waliwo abayeekera abalumbye Uganda, nze nga sinakuwulira kino. So nga natambudde okuva Embaale mpaka e Masaka nga sina nawe ndabye road block gye bagize. Kati obutali butebenkevu kibwe kyenvudde nkabuuza kitegereke kuba tugenda kikozesa nnyo. Obutali butebenkevu nze nyiza kitwalanga okuba nti bannansi tebasobola kukola mirimu gyabwe olwokuba nti balina okutaataaganyizibwa okunona kuli nga tebalina ddembe mu nsi yaabwe kyenyandiise insecurity. Naye wano e Masaka tetulina insecurity era situation is normal geba nakugambye abantu bakola emirimu gyabwe nga era naye bw'obalaba. So kyetusaba Bannayuganda oba Bannabuddu kuba nti bakwataganira wamu kulaba nti tulwanyisa obwo obulimu obutonotono nga bw'owulira obubbi bw'emmwanyi nti bukudde enkundi n'obw'ebisolo. So ekyo naawe nakugambako nti gyemu ku misango gye twafuula eminene kati wano nti okubba ente n'okubba emmwanyi titukuta tukukwata tukakasita ddala nti ogenze mu kooti n'obeera nga ovunaanibwa emisango gy'egyo. Essaawa eno tulaba ekiriwo ekyabalamazi era naye bwekiraba kigenda maaso. Tusaba Bannayuganda oba Bannabuddu okulaba nti kitukwatako ffenna okulaba nti bwe tuba tuvuga ebidduka byaffe abantu bano tuba mu ntalinga n'okuba nti tusobola batomera tubawe omukisa babeere nga batambula nga bwe tulaba nti batambulira bbali wa kkubo batambule babeere nga batuuka ku nnyumba gye balaga. Okuggyako nti twafunyeemu obuzibu nti waliwo accident gye twafunyeemu eyabadde e Lukaya, omulamazi omu yakoseddwa ebyensusso naye oyo yakoze ekyo twamukutte era ali mu kuvunaanibwa. Weewaawo ki ekivaako insecurity okumerukawo mu society? Kati nga bwe tetwagala nnyo ogenda mu byabufuzi naye tulabyeko ne bannabyabufuzi abagezaako okuleeta insecurity nga tebagoberera mateeka ge balina kuba nti bagoberera. Anoolaba ng'omuntu yakugamba nti nze nina obuyinza okugenda okwogera n'abantu nga bwe njagadde. So bw'ojja n'otandika okwogera n'abantu nga bw'oyagadde nga tofunye lukusa kitegeeza tewaliwo security egenda kukuuma abantu abo naawe gwe kennyini ali mu kwogera nabo. So abantu abamu bavaayo n'abeera nga beegugunga oba oleese insecurity. So twagala abantu baffe bagoberere amateeka gennyini agayisibwa ate bamemba ba paalamenti abaatuula ne bakiraba nti kyetaagisa okuba nti tugoberera amateeka. So twandisabye abantu baffe okuba nti tugoberera amateeka okuviira ddala ne mu maka gaffe. Era neebazizza omwami mukama wange assistant RCC akisiinyizzaako ng'alaga nti no kino ekintu kya security kikwata ku buli omu, tekirimu byabufuzi, tekirimu wa NRM, tekirimu wa FDC, tekirimu wa DP oba wa NUP. So tulina okukwatagana mu kulanga eggwanga lyaffe lirina emirembe ng'ate naffe tugyeyagaliramu tukole emirimu gyaffe kannabwala. Ekyengenda okugira nga kyakulabirako mwensitemize ekibuuzo kyange nti poliisi biki bye mukola okumakinga sure nti mu society mulimu society eri secure, temuliimu bumenyi bw'amateeka oba temuliimu butali butebenkevu. Lwaki mbuuzizza ekyo? Omwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Kampala, Police Metropolitan, Kampala Metropolitan, Luke Wesigire yatweetinze naye ng'alaga nga bwe bakutte ba suspect abo. Naye mu paragraph emu mu tweet ye n'agamba nti abantu ba bulijjo tulina okubeera vigilant, twongere ku vigilance, twongere ku nkolagana yaffe ne poliisi okugiwa amawulire n'ebirala okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. And this has been a template. Kino buli mu poliisi yenna nange essaawa zino ne banonda okubeera omwogezi wa poliisi kyenjogera. Poliisi mugikolagane nayo, poliisi n'omuntu wa bulijjo, yamba poliisi naye buyambe mutuwa amawulire gonna ge mba mulabye amanene n'amatono amangi this is your template. Naye bwe nabadde ntunulira tweet eyo waliwo eyamwanukudde retired Hassan Kasinje
naye yali mu poliisi kati byenjagala okusomera wano kyenvudde mbuuza kyembuuza nti biki bye mukola to ensure security. Ono mu senior police officer retired yabadde agamba a police officer ng'amaze tweeting n'amugamba nti look this is good kino kirungi however naye it would have been better kyalibadde kisingako if the statement also highlighted the steps the police are putting in place to stop further occurrences of this nature. Kyalibadde kirungi singa poliisi street yeno eraze poliisi byegenda okukola okukakasa nti buno obumenyi bw'amateeka obw'ekikula kino tebuddamu kubaawo. Catching the suspects is good. Okwata abateebereze okuba abamanyi b'amateeka kirungi. Preventing the occurrence is much better. Naye okukiziyiza ekyo okuddamu okubaawo kye kisinga obukulu. Ekitegeeza nti Luko Yesigire yabadde tahighlightinze poliisi byegendako yatambulidde ka template kaffe kali kenkugambye. Kyekivuddeko accident kuvugisa kimama kuvuga DMC nga batamidde overloading mbambi mazeri mukama wange akada na kyagalo so webalengese yes kibinyo nti ebintu ebyo byabaddewo ninja okutegeeza bannayuganda bize bibeerawo obubbi buze bubeerawo obutemu buze bubeerawo naye olw'okuba nti kati ensi egenze ekula kabiri kibeddewo twanguwa mangu okukimanya olw'okuba nti gavumenti eno yaleeta emirembe egyo social media marediyo mangi ekigudde erira dakiika 2 ab'e Masaka bakitegedde ey'ensonga emu naye kakati wano mu kibuga ekya Masaka City Mwami Kasinyi kyabadde ayogerako nti naye newankubadde ababbi babatemu bakutte naye musuubira kukolawo ki. Tulina program era gyakukozesa mukisa guno okugitegeeza bannamasaka. Tulina program nti tugenda kugenda ku miruka. Tulina emiruka 25 mu kibuga. Tugenda kugenda ku miruka tusomesa abantu abakulembeze naddala aba LC1 n'abatuuze obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga tuludde nga oluusi abantu balwanira ebifune besimbawo nga tibamanye nti ku lukiiko olwo olwa LC1 kuliko omukulu akola ku bya security wa defense w'ekyalo era nzijukira bulungi nga nkyali muvubuka twatweningako ne ba local defense ezomu kuba abatraining baabo ninga tubajja mu byalo ebyo era ne baddayo era insecurity yali ntono kati tugenda mu byalo mu miruka 25 tugenda kukola program nga ofisi ya president tugendeyo tusaba abantu bwe tuba mutegere tujjeyo wammwe tujja bategeeza mujje tubajjukiza obuvunaanyizibwa bwammwe kubanga insecurity etandikira waka kasita munategeera nti mulina obuvunaanyizibwa ebintu nga bino biyinza obutabeerawo kubanga nja kutegeeza abawuliriza nti abaana bano gurupu ezo nga bwogambye wadde okola puyambu nti bakuba emigere nga girebekanga emitendeke gyakikugu kati weebuuza nti batendekerawa babiyigirawa babeera eyo mu maka gaffe babeera eyo mu bisaawo byaffe kati tuba tubamanye era tumanyi na bulungi nti omwami Segawa yakulembera akagurupu ako omwami Umaru yakulembera akagurupu ako kakati bwe tugenda basomesa nti bwemulaba abaana nga batandise okukola ebintu ebyo mututegeeze kubanga ebintu ebimu babijja na ku TV ne bagenda babipracticinge bagenda okulaba nga babiyize ne baga nti tuyinza odukozesa okufuna ssente so tugenda ku byalo Mwami Kasinji muzzeemu nti tugenda ku miruka tusomesa abantu nga tubasomesa obuvunaanyizibwa bwabwe nabo ab'emiruka bagende ku byalo mwenga abakulembeze fenga ofisi ya president fenga abakulembeze kibuzo kyabadde kya poliisi thank you very much that's a good initiative poliisi tena kiddamu naye nga Mwami Kasinji kyeyayogeddeko nakyo kituufu ekyo ebiseera ebisinga ekitulemesa okukinnyonnyola ye time frame munnamawulire wajja okunzijjako bayiti yalina obudde bwe bamuwa bwalina okuwa so kati tasobola kugenda mu maaso kunnyonnyola ebyo era nkimanya dda ajja tutuukayo naye olw'embeera y'obudde tiyasobodde kubanga atuukayo naye nga tulwana amazing okulaba nti bannayuganda tubakuuma
naye nga kino kitandikire nakuffe bannayuganda walabye obutambi ng'omuntu bamutulugunya bamutta ng'omuntu alaba ate ng'ali omu oba babiri ate mumusukka ne mu babiri basatu lwaki temukwatagana ne mulwanaganya n'omuntu ono ne mumukwata n'abeera ng'avunaanibwa naye ne mumuyitako buyisi tolaba nti nekyo tetulina ate kujja kubeera nti kibasomesa busomesa mulina okukimanya nti security bakwatako tebasobola kutulugunya munno ng'olaba kitwale nti oyabadde mwanawo osobola okuyita ku mwanawo nga bamutulugunya bwe bati tosobola soka naffe tufeeyo bannayuganda okulaba nti tulwanyisa obumenyi bw'amateeka nga twenyigiramu tuleme okumenya poliisi tugenda kutuukayo kuffe abantu ba bulijjo bye tuteekeddwa okukola kuba abamu n'okubimanya tebebimanyi oli amanyi nti kasitanda ku bumenyi bw'amateeka nga bweteekako kakokola tondeka nyuma mpaka wo abalala ayita ne ku poliisi nga kwaianga so nayagadde okyamayo ne ŋŋamba tebansiba ne ŋŋamba kampitewo naye nga abasajja nabalabidde ddala ndali mu kuwa bujulizi ate nga yabirabye n'obumenyi bw'amateeka tebunnabaawo naye nga talina kye yakozeewo kati tujja kutuukayo naye sooka otutwalemu ku poliisi eriyakitinga etya ng'efunye eno mawulire tugiyita tipu nga bwe naaligamba nti RCC ono omukulu Katumba alina b'ofiisa ba PDM bagenda okunya ekimaanya oli nampa tipu eba tipu kati nze nga munnamawulire era noonye RCC ono oba ngendeyo mu kifo you get it that's my reaction naye nabadde nsoma tweet ezo ekiro nga ntuleeza poliisi naye ndabako tweet oli yagambye nti afande ng'agamba Luke afande wane Nansana ku kibuloka waliwo abavubuka ndaba bagula nnyo amajambiya n'ennyondo oba babitwala wa nentunuulira ka tweet ninga oba kano poliisi ekalabye so in case of such a tip an insecurity tip reaction yamwe ebeera etya first of all tuyina betwandiise bambega oba crime intelligence officers bonyomera obwenjawulo nze bwompa tipwe we always communicate netuwa amawulire bano bambega baffe betuyina mu bitundu ebyo so bwe bagenda ne baconfirminga information eyo oba ne bafuna amawulire ago ne batudiza feedback kutureactingira nti ekizuuliddwa kyekibawa enkola naye ng'era nga bwe tulabye kamera zino zenkugambye waliyo abakugu abaliyo abamonitoring ebitambula mu bitundu byabwe so omuntu kasaba okulanga olina byokola ebyefaananyiriza okuba nti oteekateeka kukola misango tukukwata nga tonnaba nakola musango ogwo n'otunnyonnyola amajambi ago ogatwala oba tolina faamu era tugenda bitegeera nga tumaze okukufuna kituyise preventive arrest etteekero likyaliwo mbadde manyi baalijo likyaliwo liriseba likyakola erya preventive arrest lwaki tetukwata nkukutenga nze ofiisa nkukute engeri gyenda byotambulamu ondabikidde ng'ogenda nnyakula kasimu jangu onkakase ku poliisi oba toyina kanyakula oba yentambulayo era singa tuba tukukutte otunnyonnyola era bwe tukizuula nti tolina musango mu nsonga eyo tukuleka n'ogenda Afande Rogers soko sikakazindaala gwe mukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo bwe mbadde nyanjula programu eno ngambye nti mmwe mukoze kinene nnyo okuyigiriza abamenyi b'amateeka unknowing mutendeka abamenyi b'amateeka okutukolako effujjo ffe abantu ba bulijjo engeri gye batukwatamu obubadiya engeri gye batusamba emigere engeri gye batuwambamu naye omupoliisi omutuufu ng'azze okukwata omuntu omumenyi w'amateeka tuyise mu prosesi ye alina kukola atya kujja kunvumbagira nga bwentudde wano nga munamwe muli awo n'atandika kubuuza ani oyo yamukutte nandabikidde omusirikale neyanziza omutesite nga sina kujja nokola ku kintu ekyo kangatene ku kyabakama bange kyeboogedde ebiseera ebisinga ebimu insecurity ejjaba development enkulaakulana era buli woolaba insecurity omanya n'enkulaakulana weeri leka naawe tosobola kuŋŋamba nti n'omuntu asobola ogenda nabba mu ttale kisoboka abantu mu byalo baba wakubba mwanya agenda waliki awali mwanya kitegeeza nti buli woolaba insecurity omanya ne development ekola ki weeri kati ffe netugezaako okukuuma eyo development ekutakola ki so
Kakati kiri ky'obuuzizza ekya enkwata kisinziira. Kuba lwaki nkibuuziza kannakyo kankagatteko. Nze this is my personal opinion. Ndowooza nti kyekisse enkolagana y'abantu ba bulijjo ne poliisi. Ng'abantu bagamba nnyinza okwerimbika mu kulemesa poliisi emirimu gyayo. Basajja baleka bapoliisi, oli aleka bano abanya obukofiira wa Nuupu, baleka bakubye wa Nuupu, aleka alina akakofiira ndeka. Omanyi wali asobezza kumbe bali bayaayi. Wali asobezza tabula kye yeekwasa. Kakati ne wali alemedde okukola ogugwe tabula kyabula kye. Banga sisuubira nti omupoliisi asobola okujja n'akuba omuntu mu kifo ky'omutwala ate kutwala omuntu ate n'atwala bibye. Tekisoboka. Era balina kutwala muntu. Kati action ze zibeerawo olabira ddala ze ziraga kiki ekikolebwa. Kubanga omupoliisi asobola kujja akube muntu agwe wansi amusike ensawo oba amwambule amucekinge mugundi mu nsawo ye nedda. Omupoliisi ye situwago ye eba yakutwala muntu. Kati abantu abagenda ne baweza mutwaloweza nti poliisi naye nga ebikolwa ebikolebwa biraga nti si poliisi. Simba wakati awo katono. Ampoliisi abo bomanya ekibuga Masaka we wetuli waliwo oluguudo baluyita Elgin Street lubeera bize nnyo. Nkubamu akafaananyi nga ndi mu kutambula amakubo gange ababbi nga bali bana bali mu mmotoka yaabwe zino emmotoka z'e Masaka ze bavuga Mark X. Ne banteebereza nti nina akavangata akawera. Ne bajja ne kuba ogambye ekikolwa kya poliisi kwokyawulira ku kyabamenyi b'amateeka kutwala muntu. Ne banvumbagira ne bankuba ne bankwata ne banteeka mu mmotoka. Ne banzibako ebyange byonna ne bavuga ne bagenda nga ndi mu mmotoka eyo ne bansuula mu Namajuzi. Abali ku Elgin Street okusinza ku kyovvuunudde balowooza nti ani antudde. Kakati ekyo kyeyogedde kituufu kisobokera okubeerawo. Nti omuntu yenna ayinza okulooza nti abawambi baki babyakwerinda. Naye poliisi obekola emirimu gyayo teyeekweka era ejja mu lwatu. Kakati ekizibu kye tulina ku bantu kiri ekintu kimu nti bo banyumirwa nnyo okulemesa poliisi okukola ogwayo dani okulemesa ababbi okukola ogwabwe. Abantu singa abo abantu baali balabye poliisi nga yezza okukwata omuntu bandigiremesezza. Temulina gye mumutwala. Yes. N'ate omubbi ye baga nti agweyisaawo ekikyo tufune ebyokwogera. Tufune content. Yes. Kati obudde mu kifo ky'okupreventinga emisango mu bo bennyini bo banyumirwa nnyo ate okugikulaakulanya. Kubanga singa wa poliisi yali ayambadde ekyambalo nga zikwata mu isn't that a false accusation? Toli mu kuwayiriza bannansi avandi mpulira oli mu kuwayiriza. That's a baseless accusation. Nedda. Oli mu kuwayiriza abantu. Nazo musomunyi tubeera ku social media tubira bitambula. Ewali poliisi abantu bakuŋŋaana bagikole ki? Bagiremesa okukola omulimu. Naye wali omumenyi w'amateeka bamugamba yisaawo gaabo. Omwana mugezi oyo. Yes. Abagezi kati ekitegeeza nti bo banyumirwa nnyo okulaba nga bo bennyini bezzaako emisango dani okuba nga poliisi ebakuuma. So era ku nsonga y'emu sebo omukwanaganya wa rediyo abantu nga bwe walabye obutambi singa abadde wa poliisi they are going to act. The committee was going to act. Ngowa poliisi ali mu kukola mulimu gwe. Yes. Nebo interest yaabwe yakukyayisa abantu poliisi n'ebitongole ebikuumadde. Nga poliisi bwe tuba tukola arrests nga bw'oyogedde we always introduce ourselves. Era olina obuyinza okugaana okutwalibwa singa omupoliisi takunnyonnyola oba owa security takunnyonnyola kyakukwasiza yakutte yaani era akutwala wa. Eddembe lyange. Okubuuza nti kitegedde ontwala naye gwani ontwala wa ku nsonga ki? Ampuliriza ebyo bintu bisatu funawo biwandiika gwani antwala ontwala wa ontwalira ki? Kubanga tulabye abantu bangi nga baguddewo emisango gya disappearance. Yes. Okubula omuntu yabuze naye ng'ate omuntu yakwatibwa ali mu kifo ekimu. Yes, ekimanyikiddwa. So ensonga ki tubennyonnyolako buli musirikale wano mu Uganda alina kye bayita warrant card. Ye munnyonnyolako ye yani international ID card. ID y'omulimu gwakola. Yes. Nze ndi wa poliisi nkolera ku station wet ne wet era ranka yange yeeno n'agikulaga nti sebo tukunonye ku lw'ensonga ABCD era tukujja wano tukutwala ku poliisi wet ne wet. Oli wa ddembe okutegeeza abantu bo awo gye tukututte ne tukola ki ne tukutwala ng'abantu bakoze ki nga bategedde bye bitongole ebikuuma ddembe. Bano abakwata abantu nga tebennyonnyoddeeko baba bamenye mateeka
era waliwo amateeka gabakwasaganya okulaba nti bafuna so embeera eyo bwebeerawo omwogezi wa poliisi waali n'abapoliisi mu kitundu mwebali oli waddembe okukubira owa poliisi akutwala oba osi tiwaye waliwo abantu abazira ne banona omuntu waffe badde emmotoka bweti ne bweti nendifa tugenda mukaba ne tulaba ani abagenza okukola arrest tewali musirikale ava Kampala najja wano n'akukwata nga tasoose kuyita ku poliisi ebuliraanye era oli bw'akikola aba amenye maki abamenye mateeka era bw'aba akikoze olusi kiyinza okukolebwa olwa security nti nyinza okujja ne ŋŋamba osi nti njagala gundi ono ate nga osi omuntu ono amumanyi ng'asobola omubagulizaako n'akola ki kati awo tusobola osooka okukwata oluvannyuma ne tugenda ku poliisi ono tumukutte ku nsonga zineweziti era tumututte Kampala ojjukira bano aba activated tuli bazukusa kati eyo nayo nkola emu ku bigenda okuziyiza obumenyi bw'amateeka kale oli ku radio budde omuntu wa bulijjo tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tukoma wa RCC nzijawuwo mugenze ne mukwata ebyokwerinda ate naddala mwe ba RCC ba RDC ne mubifuula eby'ebyobufuzi mu kifo ky'okunoonya abamenyi b'amateeka abasuza abantu ku tebuuke muliko simanya ani alina akakoofiira akamyufu simanya kati kyekiri mu mawulire ekyo its like omuntu wa bulijjo bw'awulira ku mawulire ne ku social media bigenda alowooza nti ab'ebyokwerinda kati bakivaako dda bazanya byabufuzi ebyaddala ne bwe mubanga bwe mukute mumukwatidde oluusi ne kyova shadowinga n'ebituufu si kye tuba twagala okulya kyemukolera mukiwa ne hype nnene ojja twaba kutwakakwata munaana balina obukofiira nogamba nga tinakulira ku ababbi bo atujje tutandikiraawo owekitiibwa meeya wali Robert Street yali alina ekiwandiiko kyasoma oli najja nakimukwakula endowooza y'ebyobufuzi y'emu naye waliwo obumenyi bw'amateeka wabirabye ejjo nga bali mu kuziika ekiwanga omukulembeze ali mu kwogera oli najja n'amunyakulako akazinda ndowooza y'emu n'obumenyi bw'amateeka kakati bannayuganda buli kintu tutandise okukitunulira mu layini eyo ey'ebyobufuzi oluusi nekituwa galubindi enkyamu naye bw'oba omenya amateeka oba ogamenyedde mu byabufuzi oba mu byankulaakulana era osigala omenya amateeka kubanga omanyi bakiŋŋanye nti good point kuba nina nekereza nti eriyo n'abamenya amateeka nga bagamenyedde mu nzikiriza kibwetereze bwe yatta abantu naye nga wano singa yali tannakikola ne mumulumba mu ab'ebyokwerinda bali faaza bafaaki naye abala bagamenyedde mu byobusuubuzi abala bagamenye kasita omenya etteeka oluusi abamu beedimbika mu bintu ebyenjawulo ennaku zino naddala kati wanewe mwemuwangalira buli kintu kyakuwakanya kati balaba nga bakutte omuntu nga bagamba bamukutte nti yaani nti yagundi akkiririza mu kintu kino bamukwatidde ebyabufuzi naye nga teyamenya etteeka abamu bamenya amateeka nga bagamenyera mu byankulaakulana oli omusanga ng'azimba ennyumba yakalina 3 agizimbye mu lutobazi kakati abakulira ebyentobazi babaga nti ennyumba eno eveewo nga batandika okimenya kati mwe abayitawo nga muga nti abasajja bannange bano bakasiri balina omutima omubi kalina ebadde etuusa eri kalinayo omusajja bagimenye eyo omukazi naye nga yamenye etteeka mu byankulaakulana badde agenda kuzimbawo akeedi oba badde agenda kuzimbawo woteeri naye agizimbye mu kifo kikyamu oba alimye mu kifo ekikyamu n'olwekyo nga tonnaba kutunuulira biri ebyobufuzi sooka weebuuze nti ddala amenye etteeka alina etteeka lyamenye kati gwe nga tonnakutunuulira kubanga nja kuwa ekyokulabako singa wali mu kuziika awo ekiwanga singa yali sayidi A vasa sayidi B singa mu ab'amawulire singa nakati bikyaliko ne ku tiktok zammwe naye olwokuba yali famire emu mwakitwalanga ekiri nnomo naye nga waliwo obumenyi bw'amateeka era muzze mukirabo wano jo twakyazizza muganda waffe
Besigye wano mu kibuga yabiddewo ne bavuga emmotoka zaabwe ne bakuba laale zaabwe nja kubaza mwami Kasiri ono poliisi ne bakuuma bulungi nnyo meseji yaabwe n'etuuka ne bamala ne bagenda tiwabaddewo incident naye gwe olowooza lwaki Besigye yazze n'akola laale neggwa ne drive zayisemu mu kibuga era abantu ne bamanya nti omukulu agenda kubeera wali ku Liberation Square era n'akola omulimu ogwo ogwamuleese n'agumaliriza Honorable Ssemujju baabaddewo n'ababoodabooda nga 10 n'abantu babulijjo nga 8 ne babawa kye babawa ne babawa mesegi yaabwe gye babawa ne bamala ne bagenda kakati abo baakoze kyetwagala bannabyabufuzi bakole kati kiri mwami Kasiri kyabadde ayogera nti oluusi wabeerawo amateeka agalambika enkuŋŋaana kati gwe bw'ogamba nti gwe oli munene nnyo n'ogaana okugawuliriza kati bwe bakukwatako ne baga nti abasirikale be tulina basobola kukuuma ng'oli wali ku Arena tojja wano mu kibuga wakati kakati nga toggoga nti nedda kakati mwami Besigye bulijjo amateeka bagamba nti negwe abantu bogenda okufuna bayinza okuba bangi mugende mu hall nejjo mwami Besigye yabadde wali era nebaza poliisi nti yamukkiriza n'abeerawo wali baasuse ne beetooloola namuno yayiseeko naawe namulabyekaawo ku baloda n'ayitawo naye ngaoyinza obutamanya nti waliwo ayiseewo naye ng'abasirikale bamugoberera bulungi bamukuuma kubanga kyeyabadde akola kiri mu mateeka era abantu be yabadde nabo tebalina muntu gwe babbi tiwabaddewo incidence nti ate kakati yabadde nabo bakoze bwe bati nolwekyo tuleme okwerimbika mu ndowooza zaffe ez'ebyobufuzi tuleme okwerimbika mu maddiini gaffe tuleme okwerimbika mu byenkulaakulana omuntu n'azimba nga talina pulaani mukubanga nzimba factory kakati bajja ne baga nti factory eno erina pulaani nti teyina bagenda gimenya oba ne bakutwala mu kooti kati gwe ng'oddukira mu bamawulire nga bamawulire bagamba kakati kanso egenda kumenya factory ya wali baadde bagenda tuwa emirimu bulabulabula baadde bagenda kusuza emisolo naye nga kyokola kimenya mateeka nolwekyo nga tonnaba kutunuulira kirala kyonna sooka otunuulire nti ekikolwa kimenya mateeka kakati fe oluusi mutunenya muga nti byabufuzi kati gy'omukulu yabadde awo waliwo yamukutteko twabadde bafu twabadde balamwira nga tulaba oba reaction yammwe yasinzidde ku muwendo guli gw'ogambye ababoodabooda 8 ate ffe twabayise anti nga reaction yammwe okumuleka akole mu mirembe nga kwe kyasinzi si ffe twayise abatono si ffe twayise abatono that's one two bonna oba batono oba bangi tubawa obukuumi kubanga baba batutegeezezza katukirize omuwendo gw'oyogedde baabadde batonotono kati njagala wajja omulala amuliyati saagala kugenda uli omutuufu ng'ayina 100 kikyoyita omutuufu asobola okuŋŋanya abantu 100 era naawe omumanyi tomumanyi kati mulinde kale amuliyati ajje mu kibuga Masaka akuŋŋanya abantu 100 mumuwe same treatment nga gye mwawadde Besigye ate waliwo ono Jeno w'amajyani Jeno Muhoozi tiyalinawo abantu nga 20 sitwamukuuma agala kuleetera fande kasi mukuba ekibuuzo mugende nti kiki walikoze ne bwe yaligamenye what would you have done yali kutta abamenya amateeka kakuuli yali kutta abamenya amateeka kimukakatako era bw'ataali bakulu naye by the way kyoyogera kituufu kuba bwe mwategeera nti abantu bajja kuba bangi ne security yali beefed up kati lwaki ku balala temubiifinga security n'eba nnyingi abo temukuuma abantu instead of tear gas dduka wano tojja kulukubawo wano tojja kukola otya genda mpola radio weeriwo oli nange bw'oba owandiika ng'osaba olukusa oba ng'otegeezaako nti ngenda kukuba olukuŋŋaana ngenda ddukuba wali nja kukuwa ekyokulabirako olowooza omuntu ayinza okukuba olukuŋŋaana awo wakati tekisoboka kubanga abantu bakola bizinesi emmotoka ziyitawo abantu batambula kakati
ekiwandiisa awo mutuule gwe agenda okuba olukuŋŋaana n'abagenda okukukuuma bagambe nti wano woobadde oteesa okukubira olukuŋŋaana tewagenda kusoboka. Obukuumi bwabwo tebuliiwo. Obukuumi bwabwo ojja tukalubiriza tuseetukekokko tugende wali mu Liberation Square wagazimukko osuubira abantu bameka nti 200. Kati bano bamwami Kasirye balaba nga bwe beekubaakubamu nga tebawera nga bakuba essembabule nga bakuba Rakai nga bakuba Kampala nti mutwongerekokko tulina activity naye nnene money power tekola ki tetumala. Era bw'ogamba nti nja kubeera n'abantu bange 8-10 nga tusindikayo abasirikale baffe 4 ng'omu abeera eri ku nsonda omulala abeera eri omulala abeera eri nga batunulya obugaali bumwagiddeko n'obupikipiki nga mukuba olukuŋŋaana lwammwe nga mumala nga ne mu kibuga mutambula oba mutambuza bigere nga mutambula nga mugenda nga munnyuka nga mudda ewamu olwo olunaku nga luwedde. N'olwekyo nze ndowooza nti bw'obanga abo b'ogamba abasobola okuŋŋaanya abantu 1,000, 10,000 oba akakadde kibakakatako okutula wansi ne poliisi n'abakuumaddembe ne bapulaninga nti abantu beesuubira bangi kyo bwe baba bangi tebasobola kugenda mu Liberation Square mu Liberation Ground watono tubateeka ku Liberation Square nti nawo watono tubateeka eri waggulu nti awo wayinza okumala. Kati bo bano nga baddamu batunira mu money power yaabwe gye bayina bwe bateyina nga beewola kubanga activity baya lunaku naye kisinga okubeera ekibi gwe kwe kulowooza nti tewali mateeka gagenda kufuga n'oyagala okola ebintu nga bw'okola ki weerimbike mu kino naye ng'ogenda kumenya mateeka. Kakati gwe okimanyi bulungi nti wano radio weeri oluguudo lwa wanuwe traffic emmotoka zivuga zidde eri yonna ku bibeetoolodde abantu generally balinga baga nti baagala nnyo ebyonoonese baagala kulabisa gavumenti kyekireese ekyo. Nze ninawo olwaliro ensonga 2 lwaki tutuuse ku mbeera y'ebyokwerinda okubeera bwetyo. Ekisookera ddala baganda baffe bano ab'ebyokwerinda ffe kennyini abantu ba bulijjo twagenda ne tutandika nga twogera nga tugamba nti eddembe mu Uganda ppitirivu twebaka ku tulo naye bano ab'ebyokwerinda abapoliisi n'amagye n'ebitongole birala ne bakiwulira nti eddembe mu Uganda ppitirivu nabo ne beebaka ku tulo. Ontegedde ffe twagamba nti eddembe ppitirivu era buli nga bw'otuuka buli kasonda k'eggwanga abantu baga nti emirembe miyitirivu mu ggwanga naye bano ne babiwulira nga twogera nti emirembe miyitirivu nabo ne beebaka ku tulo. Era bw'ogenda okutunuulira ewali obumenyi bw'amateeka waliwo otulo waliwo omuntu eyeebakidde ku mulimo gwe kubanga abakola obumenyi bw'amateeka babukola ne batambula ne bagenda. Otwiti gy'osome yawandiikiddwa omuwummuze Hassan Kasinji kati mulaba ndoze engeri kati alabika teyeebaka ku tulo yazibukuka kubanga ali bweru yajjamu ebyambalo mulaba afaayo nnyo okubuuza naye waliwo okwebaka ku tulo mu byokwerinda. Bannaffe abali mu poliisi omulimu gwabwe bagwebakirako obudde bw'okutuuka okutambula okukola patro mu bantu baabivaako dda kasita twabagamba nti emirembe miyitirivu nabo ne bakkiriza. Bannaffe ab'ebitongole eby'amagye kasita baawulira nti emirembe miyitirivu nabo ne beebaka bali Kasijjwagala beebase. Gwe wonna w'owangaalira oba kimanyi oba luddawa mbuulira ddiro wasemba okulaba ku patro ku ssaawa 6 ogw'ekiro n'ogiwulira kale tuba mu nnyumba nga twebase ku tulo ffenna kakati bakoze oba tebakoze nkugambye ffenna twebaka bannansi beebaka n'abatukuuma ne beebaka ku tulo era ezo ze results z'oli mu kulaba avande takkiriza njagala nnyo mu protectinga naye njagala mu protecting weetaaga okubeera protected naye weetaaga okumanya line of weakness weri nina okujumulaga ayinza okuba nga Yesu yeyeebaka ng'omuntu naye addeyo ku station atunulire banne bakomandinga alabe ddala kituufu obuvunaanyizibwa bwabwe balina okukola babukola. Ekyo akitunuulire nze ndi wa Kyalusowe wano buli wiiki basima ennyumba buli wiiki ne wange basimawo era naku zino badde nkubirira kuteeka ku kisakati nakimanyi buli wiiki nga basima ennyumba wakawaaba emisango emeka
nze ndi sivoko kati kuleveyo mpaako mpaba nnyo eyo tontwala nayo kubanga kale protectinga mbadde ndowooza nti agenda kunsaba reference agoberere ne bambuza emisango ginaakawaabwe abanga mokinga kati bwe giba 10 oseke njogera ku lwa gavumenti yange nze soogera byakukyamukiriza. This is my government, I'm a Ugandan and I'm a senior citizen in that respect. So bwe manjogera saagala kukyamukiriza. Mbadde nzija wano ku radio for the last 3 years byenjogera mbiddamu. Muganda wange RCC abadde ngaakimanyi naye kati wabazze tuli mu kinanjo kyankimize twogera ku lw'obulungi bw'ekitundu kyaffe ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe sikukyamukiriza. Buli muntu waali atudde mu ofiisi oli wa poliisi gwe OC station kakati kube toki kubira ebigambo byenjogera ddala kituufu abasirikale bo owekitiibwa Kyagulanyi bwe yali agamba nti abasirikale agenda bazimbira amayumba abongeze n'omusaana najja wano ku radio neggaba byeyogera tabimanyi kubanga nze nagenda ne training. Omusirikale alina kusula ng'atunula kati ate omuzimbira ennyumba ate yeebake nenga kati ono ye tabimanyi tebagiza namulonda abantu kuba abantu baagala musirikale asula ng'akolaki ng'atunula. Era nekugamba nali ku radio nega nti ebimu ku byasula Obote n'Amini banga nti Obote yabazimbira amayumba amalungi nti kyebava bamusuubula kubanga beebaka. Kakati abaffe twabadde tubakuumye bulungi nga tebeebaka kuki kakati mpaka of recent beebase kutulo nga naffe bannansi twongedde okugamba twebaka kutulo nabo ne bakola ki obudde butuuse bazuukuke. Ensonga ey'okubiri ereese insecurity ye public okuzimba abazzi b'emisango. Public ezimbye ne protecting abazzi b'emisango ne batuusa ku level nga bateekeddwa okumenya okuzza emisango nga bwe baagadde. Njakuwa ekyokulabirako Ajuma obwedde okisiinyaako kaawo katono. Omwami ono ekyambalo kino kyayambadde bw'akijjamu ne tuyimirira awo nze naye ayinza obutankuba kimu ng'akijjeemu n'agira mu ssaati era muyoola. Ekyenjawulo kyalina ekimufuula ow'enjawulo kyekyambalo kino kyekindetera nze okutya n'omuteekako engalo zange okumukwatako ekyambalo ne bw'akijjamu nagira mu t-shirt ng'eyo bw'agugumuka nange nkola ki nange ngugumuka. Kakati ebyambalo ebyo abasajja abaabikola abaayiye ebyambalo bino n'ebyamagye baabiteekako ekyo kye bayita camouflaging. Ekigambo ekyo kitegeeza kutiisatiisa literally okutiisatiisa gwe andabako n'amaaso go obeeko gati omusajja wuuyo akoze eki omusirikale atuuse. Zino ranks zino z'olaba ze bagenda babawa tayongerako mubiri anti yageze n'asukkawo bwe bamwongerako ranka eno emwongesaako kutiibwa asobola okukomandinga banne ne bannansi bagoberere ensi egende mu maaso ekuumibwe. Kakati bannaffe bannabyabufuzi ne bannansi baatuuka ekiseera ne balowooza nti ebyambalo bino tebirina makulu. N'olw'ensonga eyo buli muntu yenna addembe okugjayo ekyambalo n'akyambala nga bw'ayagadde nga beerabidde biri nti ekigendererwa kyakukamufulaginga bannansi kubatiisatiisa kubanga bannansi balina okubeera nga bali controlled. Fe abaganda tugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunyanga tegaliiko agakola ki agakulembera. Walina okubeerawo oda omuntu agende nti abaayi musuluulu tukwata lino mwena ne mukola ki ne mugoberera. Mwe mwennyini bannansi mwe mulina okukkiriza mwerondemu ayo n'agamba ng'ekigambo ekyo mukole ki mugoberere. So si buli muntu ayagadde yeerondemu ekigambo agoberere. Twatandika mpola byajjanga bya bufuzi ne basooka ne bambala obukoofiira. Abo ne bagamba nti lwaki mubakwatako nga bambadde obukoofiira ne baddamu ne bambala ne batungisa ebiringa ovolo ne mugamba nti lwaki mubakwatako nga balinga bambadde ovolo obifaanagana byammwe kati wetegereze olaba kano kafaanagana ne batandika okutubuuza nti tubyetegereze ne batandika n'obutukubira ku mitimbagano tulabe enjawulo eriwo. Value y'abantu bano abambadde ekyambalo n'egenda ng'eshirinkinga nga tebakyatiisa kubanga message eri muwono ekyambalo kyayambadde kutiisa. Bino byonna byonna byebateekateekako bisawo ebingi bikikutiisa. It is to camouflage. So si nti bamwagala bamwambaza nti oba yeralikiridde empewo no. Ayina okubanga ayina ekifaananyi ekimulabwamu mu public. Public emuwulirize
kubanga abantu fena all men are equal, only some men are more equal than others. Kakati abo some men who are more equal than others bano abambadde ki ekyambalo. Kakati kasita twatuuka ne tubajjako ekitiibwa kyabwe kye tuteekeddwa bbawa. Natunuulire mu America George Floyd nga polisi nga mutaddeko vivi. Bannansi ba America nga 10 bali nga 15 bali bayimiridde wali nga bakutte kamera. Tekuliko n'omu yasimbula bigere kugenda kukwata ku mukono gwa musajja. Ekikolo kyali kikolebwa kyali kibi. Naye baali n'ekimu kye balina mu bwongo nti omusirikale ono bw'aba akola omulimo takwatibwako. Era kamera ezo z'abayamba kukwata kuvunaana musirikale yali yazza omusango. Naye nga bo tebaalemesa musirikale kukola mulimo gwe. Kakati wano mu Uganda ffe tuyita mu politics naffe n'okulowooza kubanga kasatu atandika okuzanya politics owa hooliganism nti nange nina kubatiisatiisa kubanga ekyo kyekirimula kuba nti mwe temwagala kukijjayo. Ayambadde akakoofiira is intending to threaten the opposite. Tayambala kunyirira, ayambala ku camouflaginga. Nedda sibo. No. Era akasulika nako bwati. Era tekakone kalumidi. So that afananira. Oba bali kunkola zimeze nkanankana n'ebisiki. Nkugambe tuli mu kwogera bituufu. Nze kye kyandese wano. Kubanga ndi muna Uganda. Mr. Katai kantai, why kantai? Why kantai? So kyobala muganda we babadde ambuuza ati muli wakawaba meka mugambe ati nedda. Kubanga nze ndi muna Uganda. Ate ndi mu wa government, ndi mu NRM. Ate ndi mukozi wa government ensasula n'omusaala. Naye kinkakatako wemba wane Masaka ndi waka. Kati wano wenna okwogerera ebituufu. So bannaffe bannabyabufuzi ne public nze okusinga nkondeminga public. Kasita yakkiriza n'ekwata ebyokwerinda byayo n'ebizannya yegeyege n'ebiteeka ebizannyisa kyanisi. Nekkiriza erivubuka ku kyalo likwata akakofira likasulika saidi eno nga terina wadde temusobola dironda. Nakugamba nti tewali kibi nga bantu kukkiriza abalina okulemberwa ate babakulembere. Tuyina enkola gye twatandika wano ey'okukwata omusiteegi nitandika nekyogera ku lw'abantu alwana ne basirikale batuula emabega. Ekivubuka ekyo bumaze okukiwa mandeeti kati genda kusuuliza Kampala. Ebivubuka ebyo yennyini ebire mu kutambula bye bitambulira ku zikonvoyi z'abannabyabufuzi nga bikambwe bizibu. Ate bikulusikatinga NRM babipangisa, NUP babipangisa, FDC tebakyalina bulungi sente zibipangisa. Babipangisa, gurupu ezo zonna zibipangisa. Ne bijja nga ebivubuka by'amaanyi bikambwe. Kakati bwe bimala okuvaayo eriraale bweggwa nga bijja ku street. Ne bwe kiraba kamera awo. Tikitya kubanga kimanyi olukikwatako bajja gamba free our people. Free murusi wayini. Free gagamale wayini. Ashitaga nezitambula. Free. Tewali wona kubuuza nti bamukuta akola kya. Ashitaga ina kuba free gagamero wayini. Free milk wayini. Naye nga abantu bamanyidde nti ba criminals. Kakati okutuuka nga tukkiriza tulwera kusigala wano mu Uganda tujja kuvaawo. Ate bino bye tuli mu kwesimira twesimira bonnya. Kubanga insecurity terina muntu gwetaliza. Bwe bitabuka nali mu uniform adduka. Nange nziruka nona adduka RCC noli adduka Sekabiro mu FDC. Era kati olwalero ayogera kubanga avudde ekyotera yasimbule sanga 12 ayina omukyala eno najja ne bakakene ndakikenzembiyeyo kati ali ku radio tiwali mutawana. Naye ekyo kyokka obuzibu abadde abufuna mu kkubo ng'atambula ebbi nga security yeriki ennungi nnyo. Kakati security kasita tugizannyiramu obuzibu bw'abadde akoma okufuna ku kkubo ajja kutandika okutambula nga yeekanga enajja kuba takyajja amakango y'omu kibuga ajja gasuulirira. So kakati tuteekeddwa okumanya nti bino bitukwatako ffenna. Bannaffe bano abambadde uniform ffe twabagamba nti bintu biri bulungi banne tuzzeemu okubategeeza ebintu tebiri buki tebiri bulungi. Buli muntu agende mu gundi ye agambe banne mu dokiti ye wanti tuzuukuke ebintu tebiri buki. Tetubanga mayenje natazegamba tamenje gagamba nti ag'emitala gakola ki. Sekugambye ekyalusowe mu myezi 2 nasituka nenzija banyamba bana basajja ne tugenda ne kubuwano mu sisi kamera olunywera baddamu ne bebakotulo kubanga twagenda mu sisi kamera ne tulaba kubanga nze bamenya basime wange nyumba nali sina kuteeka ku kisakaate gate noli nayingira ng'ayingira mu nyumba ne baba bakoordinatinga bulungi balaba omukyala avudde wageze endoza ne bamugoberera ne bajja ne bayingira ne basima emmanju ne babba ebintu. Naye TV nene yabalaga yagiteeka ku pikipiki yajambaza ekigundi ekikutiya neyitamu bweti kati ne tujja kusika kamera ne tulaba namba puleti z'epikipiki ne tulaba n'omubbi yagitambuza n'okutuuka olwaleero sinaba kuddibwamu we bali awo
actually olesa kasonga kalungi kenjagala afande Kasiri anja kumuwa akaddemu ezimu ku tweet zinaba ekiro naludde nnyo ku mukutu gwa X ogwo nga ngoberera ensonga eyo waliwo omukulu nebase nayo of course ng'omunoonyereza obwoyino waliwo omukulu yawandisa akantu ne kannyumira yabadde alina gwayanukula n'amugamba nti police will get you if they need to get you wherever you are neŋŋamba nensooka nenkalinga muno kyayogedde nti poliisi bw'eba ekwetaazi esobola okukufuna wonna w'obeera oli neŋŋamba akitegeeza oba ŋŋamba nti bangi baloopya emisango ne baleeta embwa newunyawunyaawo ne yeetooloola awo nedda kabalaza ne baga ne bagizaawo ezabano baba bagitambuliza mu motoka oba pikipiki ne bagizaayo ku station oli n'alinda bakwata omubbi ogw'enku ne gufuuka ogw'amazzi ekyamazima mu mandate ya poliisi esobola okukwata omuntu yenna weeyagadde wonna obudde bwonna that is under their mandate naye kapasite yaayo olwaleero olwa okukakkana okwebaka naffe biri bye tukoze naffe kenyini okwefuula abasirikale ne tumasikaledinga ng'abasirikale tuleetedde abasirikale baffe okunafuwa ne baluzinga kapasite ey'okukola ekyo kyokoze eki kyogambye kati kitutwalira ebintu bibiri ffe nga public okuddayo okutegeera nti bano betwawa obuvunaanyizibwa bw'okutukuuma ffe tubwejjeko tukwate ebyambalo byabwe tubibawe tukwate emigo gyabwe tuzibawe tukwate emundu zaabwe tuzibawe tubagambe ffe tuzeeyo okwebaka ku ssaawa 2 musigale ebweru nga mukola ki nga mukuuma oba si ekyo bwe tugaana okukola ebyo tukkirize tuboneebone nabo kubanga nabo bakkiriza beebase twebake nabo olaba oyo omwana eyakubya akagundi ako owagundi eno bweti owatayikondo noona agimukuba n'agwa agimukuba n'agwa so insecurity terinaawo no one has immune over insecurity so ffenna tuzuukukire wamu buli muntu alime olubimbi lwe alulime bulungi oli ku radio buddo eyo omuntu wa bulijjo tuwumulamu katono nnyo nkomewo ne mukulu Ssekabire eddakiika ziri 28 ze zibulayo okweresa omusanvu gw'emisana katujje tuvaawo ebyokwerinda ne mutababuulira oba oluusi nabo ne balagajjala mu ngeri eyo bedda z'ensonga zetwogerako oba ng'obadde ogoberera mukulu Ssekabire akazinda lukajjoli bingi ebyogeddwa era bedda mulabo weesunga naddala weesunga saasira bannayuganda abawa omusolo ne bakwata essente zaabwe zonna ne bazikwatisa gavumenti tituyamba okukola basaasira nnyo naye bafuna basaasira abawo omuvubuka wamitaluswataleomukanya basomesa bw'oliseba ensonga tuziwulira zitambula weebale okuba nti bw'oli owulira poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe simanyi oba bamanyira obuvunanyizibwa balina bano abakulu bwe tebamanyi ebyokwerinda n'ebyobutebenkevu byebiriwo buli muntu abutaabutana bubutaabutani kati abapoliisi olwokuba nabo tebamanyi ebyobutebenkevu byebiriwa n'ebyokwerinda byebiriwa buli muntu osanga ali mu kuyaayaana tukume ebyokwerinda abapoliisi ebyokwerinda njawulo ki ebyokwerinda bya ggwanga era bivunanyizibwa ku b'amagye kukuuma nsalo olaba nti tetulina abantu batuyingiramu bayinza kutaataaganya ggwanga nakuliwamba bano abakulu bavunanyizibwa okulaba nti ensi bannansi babeera mu bulamu obw'emirembe nga tebalina kutaataaganyizibwa bwe butebenkevu tewali buzzi bwa misango kakati olwokuba nabo tebamanyi tebasobola kwawula byakwerinda na bya butebenkevu osanga babutaabutana ntegereza kakati ng'omuntu bamukwasiza obuvunaanyizibwa simanyi bano balasisiwa njagala katonda nyambye nfune ku kiwandiiko kye babawa appointment letters ndaba obuvunaanyizibwa babawa byakwerinda baba byabutebenkevu kubanga nabo bayinza okubanga nabo gye bali tebamanyiyo nga baabula kubanga be baluŋŋamya bannaabwe mu nsi ng'ebyo tosoose kubyetegereza ojja kwesanga kyova olaba nti ojja kwesanga nga waliwo okwekalakaasa wano nga bamagye babunya ekitundu abapoliisi tebalaba totulabira nga bamagye basazeeko esasi likaaba nabiraba wano wetwali mujawoko tuwaaka nabiraba wano wetwali mukwekalakaasa kwa kabaka
nga esasi likaaba gaatukuta wano ntunonyewe tuyita okuddewafu naye anti nga polisi evunanyizibwa polisi evunanyizibwa nga oyinza otya okuyita ab'ebyokwerinda nga olutalo lwakatandika olusooka buli bebongo gamatiza banaye mwaka okuvunanyizibwa nenda abantu bafe lukumi waliwo mwaka information katono mayisa bamugaidingamu awo katono nti ekikwatagana ne security munda mu ggwanga kivunanyizibwa ku Uganda Police then at border kunsalo is UPDF. Now tuyambagana when I see the situation nga yeetaagamu help nkugambye abantu sirikale betuyina tuyita ab'amagye okujja okutuyambako but under the command of Uganda Police. So tosobola gamba nti n'amagye nga ge galiwo gokka nedda ssebo poliisi ebeerawo naye nga bali munabyabufuzi so agatunde bannansi ekyokusaalirwa nze mbadde active mbadde active mu byobufuzi wano nyinza obutandaba ku street nimba netegereza ebigenda mu maaso nyinza okubyetabamu byetegereza ekimu ku byo nolwekyo sibongootangako okuva myaka kati myaka 20 sibongootangako mu byobufuzi byawano birina okutereera nga ndaba obanga nfe bamanye tutaliyo naye siza kusibiwala akati emisango gye mukola ebizibu bye bakola bano abapoliisi tebamanyi na kyakkola tibakimanyi waliwo byolabanga waliwo organized crimes nteekateeka nabulufu obumenyi bw'amateeka obuteeketeeka oyina agamba nti ab'ekyennamukaaka tubawandiikidde nga tubategeeza nti olwaleero akawunga essaawa 2:30 tujja kujja tubatema emitwe mweteeketeeke tujja kubaawo nebajja nebasaawasawa nebasaayisayi nebagenda waliwo kiwuliddeko waliwo kiwuliddeko nekibeera ekyennamukaaka nekibeera erwengo nekibeera ludalo nebatema nebagenda kati ebeera organized crime naye nekitaggwawo buli kaseera kikomawo akati bano abavunanyizibwa balina okusobozaawo afande kyeyakugenda nti obumenyi bw'amateeka bayirawe ndowooza ne mu byawandiikibwa mwebuli bugenda kuggwawo bino bwali buweddewo reaction nga kibaddewo yekutegeeza nti bano balina kibaliko nga bali mu byakusaana anti reaction kibaawo ne bareactinga ne bakimalawo naye ekyo tekitegeeza nti ate tekijja kuddamu kati kyenkugambye highway robberies ezibeerawo agasajja ne gatuula awantu ati awo wabeerawo agabbi awo akafo nekamanyika nga buli muntu akamanyi nti gweyitawo saawa nnyo ojja kukigwamu era noyitawo negakomyoko ne bakukwata omubadiya naye nga gwe munansi atagenaako wadde mu ttendekero lyakwerinda okimanyi nga poliisi tekimanyi nga tekimanyi abo bali ku mulamwa afande kanotinge naawe afande kanotinge nyinza okukkiriziganya naye fe abawangalira mu byogga waliwo ne street zetuba tumanyi abantu nga bagimanyi nti eyo street erika abanywi benjageeyo ogamba polisi obebamanyi n'abantu bakimanyi era ng'obuuza naye abo abeebase mu kasubi awo bakulawo omuntu wakyonakale awo oyitawo saawa emwawo ekitongole kirina CID amayinja gabogala baganyirira wali ku kitu kitoni bamanyi okugamba ganyirira naye gakoma kunyirira tegalina mugaso abasajja bagolola uniform bwakutekena buti naye njagala nkugambe oyinza otya okuŋŋamba nti abantu bamanyiddwa babeera awo nga munansi abamanyi nga poliisi tebamanyi kati ekitongole ekinoonyereza ku buzibu emisango kiba kikola manyi ate ye munansi ono atatwalayo mawulire nze kuba poliisi tegenda kubeera buli wamu CID ekolera muffe CID sebo tekolera ekibuuzo kyo tekizeemu kiddemu kimubuuze abantu ba bulijjo tulabye obumenyi bw'amateeka poliisi teri buli wamu ne black spots aziraba tugiwadde amawulire ago mutimutuza mweronamu bano mbadde ndi ne bagamba nti kitange bamutira wali nabyajwe ono wenabyajwe alasisi ono wenabyajwe gyazaalwa kitange bamutta nempaaba emisango nendivaako
jo mu Christmas batubye ebyuma bya computer byalaani kalagalawo n'empaabo musango ne batujidde ku mpewo tiwali musirikale yali avudde kaliso kujja kalagala kulaba ng'ate ebyuma byamba baana bato tubajjako na ssente tiwali ne yali azzeewo okugamba yabaana kyo kyaba bitya mwakomawo abyo terina yali ankubidde kasimu omusirikale nawaaba kati abo boogereko mwera mwaba boogereko mubasasira mu kusasira abalina omugasaabo kati omukulu ono nsonga lekasooka montalinze nnyo byayogera munnabyabufuzi alina eddembe okwogera naye sijja kugamba nti byayogera byonna bituufu ntegereke okusinza gyatandikidde goba obanga omanyi black sport tiwano babbira abantu lunaku n'oyitawo n'oyesula ogwa naggamba togeze ku poliisi kutegeezaako gwe n'osuubira mu mutwe gwo nti poliisi ekola ki ekimanyi oba weeryazaamaanyizza kakati nze no bwagamba nze nali nkubyeko n'olukiiko olwakuŋŋaanya abakulembeze ba security bonna mu disitulikiti era waliyo ebizibu ng'omuntu bamusaayeeko omutwe siri nnyo omuntu bwattu wa bulijjo muno sinze muntu atuulaawo nendaba ekizibu nezinga mikono naye bano abantu batama abubuula baabo n'obabuulira olwayo nayogerya wano kuredi awo ng'ebisanja efuuse empuku y'ababbi abasirikale bakwata abantu ne bafubutuka mu biseera bya covid ne bafubutuka mu maduuka ne bajja nakuba ababadabada emikono kino ezigwa wansi ne baziyoolawo ne bakulinda ekyojjo gino ne owesente awo sinze nalimazaawo nga ndi wano ku leediyo obudu n'ekyabakuza nali wano ku leediyo obudu nekugamba nti ebukomansimbi wali mu kyoja agabbi ga poliisi bwe gatuula ne gakuŋŋaanya ssente ku bannansi ezaki nayogerera wano ne kakati ndudde ennaku zino ndudde ogende ku lebukomansimbi nagamba nja kuyitayo nzemu folo wenye nabo babakyabba bana byogera wano neŋŋamba na DPC wa Sembabule genda ogyewo agabbigo nayogerera wano nkijjukira bulungi nolwekyo tujja kufa naye nga tubabuulidde kati ebintu byemukola byekuleetera ebizibu waliwo emisango egiri waliwo emisango egiri ku masimu cyber crimes byawandiikibwa biteeketeeke bulungi oli n'avaayo n'alimba gye ennaku zino abaana balimbye eraakayo nti abadde abala abantu bamulidde emboozi nganfu tewannabawona gyali ayinaayina terina yali aganya nti katugende tumubuuzeko tiwayi baafiirawa naga nti gundi bamuwa obutwa naye ngaeggwanga ddamba lina poliisi ekola ku buzibu tulina ne Interpol naye nga nekati notugire ku mpewo akyalimba naye nga nfe nga poliisi kati mwabakolanga poliisi lwaki mukolera ddala nga poliisi yennyini mukolanga twagala poliisi yennyini singa ebyo byetwagala accidents bano nakyo kireetawo insecurity pikipiki za bodaboda ezeesulisa enamba puleti tobala nga tosobola kugisoma naye poliisi erinza sakabira ajje ku leediyo ezo pikipiki lwaki zikwatibwa kubanga mutugambye nti mwe musobola n'okulaba nti ono ateekateeka okuza ki omuntu n'akwata pikipiki n'abibinaza namba puleti ng'agezaako okusiikiriza abantu okugiraba gwe notosobola kuteeka mu bwongo obwo nti ono muzi wa misango abalala ne bajja enamba ne bagiteekako enamba emu nga bagibisse otegedde naye ngera tiriwa poliisi akiraba neziyita nekubiggwa nezigenda bw'oba okuyambe akuwayo 10 yesu niyeyitirawo neyegendera endala nga ziddugala nnyo tosobola nakugiraba wayitawo dakiika 2 ayiza ng'omwana akoze emisango ku pikipiki eyo obanga ekoze akisidenti emmotoka wano wabadde ayogera ku Gino Muhoozi ne beewaana nnyo bwe bakuba okuŋŋaana makuŋŋaana Gino Muhoozi nava ekyotera olunaku lwe bakuba olukuŋŋaana nga emmotoka za Muhoozi zonna zonna zitaddeka enamba puleti bazibisse kimenya amateeka babisse enamba puleti bataddeko ekifaananyi kya Muhoozi neŋŋamba kandabe ku kiggwa babayitawo bali ebotera amazima gagano zonna zayitawo naye nga bali wali bonna ebitogi bitolye bati noba ti balina omugaso ebotera njagala ensi etegeere nti bwe tuba tunaalwanyisa obumenyi bw'amateeka bino ebitandikirwako ebiri fundamento bye tubikoleko naye n'oba obutonotono emmotoka biri wali nayogerera wano wali ekinoni biri ku ki mukubo wakati tukyogera buli lunaku nekakati bikyaliwo biri mukubo wakati mpitawo kumpi buli lunaku ebisobola n'okukozinga akisidenti
ntegedde naye accident bwebaawo abapoliisi kyabayingira mu kamwa bavugisa ekimama ezo emotoka eziri mu luguudo wakati tezakola accident abantu speed gye bavugirako wano mu kibuga ekibuga traffic yali badde eregibetinga speed kutukola ki naye ne mu kibuga wakati okyasanga omuntu gwe batomereramu naye nga tteeka ligamba nti teyayisuse speed mita 40 oli ali mu kinaana ayitawo polisi nemutunuulira tesobola namukwata temanyi kyakukola yeebase kati abantu bayambe tya ababbi b'ettaka obuzzi bw'emisango jjo bakutte owefudisi eyo ekaseese bamukubye gyakatale agenza okutaasa ettaka ly'ekereziya gakanyama agateekebwa agatalina gasirikale gatalina gawadde obutendeke bwonna gakanyama gateereddwa ku ttaka bugali 10 agenda okuleba ettaka ettaka ly'ekereziya bamukubye yawonye kufa newe tujjidde ku mpolusi nemanyi waba agakutte naye nekikola ekyokuteekawo abantu nti bakole security kimenya mateeka kubanga security tukimanyi poliisi n'amagye kakati bano bakanyama ani abalagira ani abasasula ye ani abali ku lukinga ekyo kikulu abantu ne bakola obulumbaganyi nakubuulyako wano ekaliisizo bakola ekikwekweta ababodaboda bava nakasoga nga bakutte embazzi n'amajambya era bwe ne balaba nentyangane nga kyo kigudde mu dduniya ne bampitako ne bagenda paka kaliisizo mu tawuni y'ekaliisizo poliisi mweri mu tawuni munda naye abavubuka bakola ekikwekweto ky'okuyigga omubbi wa pikipiki nga bakutte ejjambiya nga bakutte embazzi nga bakutte emiggo ekyo ekikwekweto nasemba okukirabako ekikuŋŋa n'emyaka nga 6 nga bayiggambwa ne kyamala essaawa namba mu kaliisizo tawuni kanso nga wendi natunda wendi nga ate byebikola byebintu byenkyawambulamu obwange naye nga nyinza okukola ensobi nange nebakola ki nevuga nezijja Masaka naye nga poliisi tennamanya mulwanizi wedde myanga temudamu kiyita mob justice mob injustice kubanga obwo si bwenkanyi tutanga bandi olikuta muntu naye bale naka information katono kenyagala okuwase kabiri agende nako nzikiriza akamu muganda wange siranye mu kasembye njagala tufuna abakubi b'amasimu abantu betumanyi abakozesa ebiragalalagala era n'ebifo wano mu kibuga bakozesa ebiragalalagala weebuli poliisi neeragajjala netunula ku muzi mubaleete mubawaabire tubawaabire nze amusasula abakoleko nze ngate nkola obugwe bwalina okukola kati ekyo abaana abo bebakwata abakazi abo bebatukuba obusimu ne babutujjako bebakwata obubadiya bebabba bodaboda babba bamala okunyokeza n'avaako ng'alabanga buli kimu akikola ki akisobola abo abaana boolaba abakuba emikono bonna bakozesa enjaga naye kamera zaffe zino zibeera ludda wa oli ku radio budde y'omuntu wa bulijjo abantu baffe nakika tulina 5 zokka si kabira kiriza kamalirize kano kakulu njagadde abantu bagenda kumala saabu maliriza musana abantu bo abanyimba jena kati bwe batabitwale era enkya bajja kuddamu babikulu bakola ensobi ku poliisi awo okunoonyereza ku buzzi bw'emisango kukyali kubi waliwo ekitongole bakirasimanya babayita bawembule buli kati buli poliisi gyebali bawewenyula abantu kibooko nali nagenda nempitayo nenjagala okufuna omwaganya kuba ebifaananyi mbitweke ku social media mbambule awo poliisi onuwaavu ekiri emanju awo embooka etokotera awo kyokka nga ate abakuwa bamala kubasasula bakugwe gwe ajuuma okwata sente ng'olina gwovunaana n'oziwa bali ne balyoka bamuwujja kibooko ebyo bigenda maaso apane kati tunagenda masiku kituufu ekyo ate kapanda zokalya kitinge ku ekyo apane is that ekyo omukulu kyayogerako ne kati bali mu kkuba de kapanda atuwe bwino betukola tukolera mu mateeka ate kyayogeddeko ekya Wembule tetulina Wembule mu Uganda Police teri kitongole kiyitibwa Wembule tekiriyo mu Uganda Police tulina flying squad kyebakola kwe kufuna information bamenyi b'amateeka naddala abo ab'amaanyi okubajjamu information tuba tubajjamu information tetubakuba ng'osobola okutubuulira nga tetukubye nakukuba n'otubuulira so kati naye oba olinayo omuntu eyatulugunyizibwa oba yakubibwa abakuumaddembe abo muleete
tulina eddembe lya human rights buli lunaku olukedde kusiba kubanzi sikulabako mu ofisi yange mu ofisi yange mbadde njagala abantu abajambuulire tufolowinge wakati nkiwuliridde wano nenze kyemmanyi nti tewaliiwo basirikale batulugunya abantu nga bajjamu information ekyo munnabyabufuzi neyanziza nenze njagala kwebaza muganda wange Ssekabira nale njagala kumwebaza ebintu byayogeddeko ebisinga bituufu era asaba bitongole by'okwerinda babirongoose naye ate ekimutawaanya olw'okuba nti propagandist agenda n'asaba ayagala omukyala omulungi ng'alya waabwe nga ate asula wuwe kakati omukyala oyo tajja kumufuna kati poliisi eno gy'ayagala emukolera ebirungi ate ye tayagala kuteekawo mbeera egisobozesa kukola ebyo birungi era olaba bw'abadde amaliriza ensonga y'enkulu gy'alabye yeey'okusanga engeri gye poliisi gyekwatamu okujjamu bali obujulizi eyo yekikwata yasembezaayo asiga ekifaananyi abantu bano abagoberera ddala ku mulimu oguli ate obwedda gwabatuma bakole ki bamukolere kubanga omulenzi oyo akuba tteke n'akubalula akaguuni ne kagweri oyagala bamukwate nga bamuweweta mu nsi eno eyaffe ekyatandika okukula tebijja kukola ebyo neyanziza nnyo nsaliddwa nnyo okubanga mukama waffe ono Ssekabira gw'osembezayo kumbi batole nabingi ebyokubuga kati obulimba abulese mu community kati olulala singa tuba tufunye omukisa muwe omukisa ogusooka tumuddemu tumubuulire byabadde ayogera biri biti oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo katufuneyo abakubi nga babiri basatu radio Buddu wala Buddu ani ono omukyuka kyatudobozirye kiro amakwafeesho naye abasinga bakwata bubi Ssekabira naye nga Ssekabira byayogera bya mazima kati njagala kule bamukuwandiisa abasirikale batugamba abakuumaddembe mu batukuuma naye nga be bajja abasooka nandeeke eri ogenda n'ogamba nkwegera kuwaaba batukale bagamba leeta sente oba tonzirina tibagera kuyamba kale tweyanziza oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo radio Buddu ala wanje Waalaikum warahmatullah. Waalaikum salam warahmatullah. Nzeka samadi nebeera lwembodde wano mu ggombolola y'ekyezziiga abakulu bali mu stadium ennamba namusize ensonga ya security wano mu Uganda sikyali kizibu lwekugambira ensonga ya security sikyali kizibu kansookere ku bbaluwa ya poliisi yennyini nti wano okola nkola replacement abantu layini naye n'omugamba genda ku poliisi ofuneki ebbaluwa olina gana gamba ndi baginguziza 3 olina gamba gumu kitundu olina gamba ebiri olina gamba 3 kati ensonga ng'ezo olaba gyesikyakabaluwa kagandi okubeera ku layiseni ate tekirita amafuta geganaalabika aganajja ewantu okulaba ebyemodde ekiziddewo nebadi nebeera lwemodde nkale toyanziza oli ku radio Buddu wala wanje webale kuweereza ggwanga naawe bale kuwuliriza nzeti yasumani kuondiseraka ku makyaganda ensinzira n'enkutembuloya lwasinga kaakati omulamwa Ssekabira alina ebigambo byasomeseza ku sukulu nemitambuuze Ssekabira niwewabanoonya abaana bagenda mu mazzi omwana alina omutima omubi Ssekabira gwateekayamuze mu mazzi kati olowooza bwebafuna babadde nga bamukuza bubi nzeti jasumaniabakakemakyaganga mbagalayo nkale naffe bwetyo tukwagala nnyo oli ku radio Buddu eyo omuntu wa bulijjo kanzijewo obubaka buno nkomewo tusiibule busiibuzi